Muganzima Manager, being returning officer of Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act, Cap 138, declared Odishaba Christie duly nominated as a candidate to contest for the election as District Woman Councillor from Mukono Central Division Electoral Area in Mukono District. Congratulations. Olunaku lwa leero abantu abeegwaniriza okwesimba ku by'ebyobufuzi eby'enjawulo ddala ku disitulikiti y'e Mukono wamu ne bakansala bakiika ku lukiiko olwo batandise okwewandiisa mu kakiiko by'okulonda okulaba nga Mukono balondako ku muntu oyo agwanidde okulaba nga akulembera disitulikiti eno wamu n'ebitundu ebyo abantu gye bawangalira eby'enjawulo. Mu kaseera kano ssentebe wa disitulikiti y'e Mukono Reverend Peter Bakalwa Mukasa babulanga mu kaseera kano abantu bangi nnyo bavuddeyo okulaba nga bavuganya era nga ku bwa ssentebe tujja kutuusaako bonna bagenda okuvuganya nga akakiiko by'okuna kamaze obasunsulamu gwe Mukono otegeere ddala muntu ki oyo asaanidde okulaba nga addukanya disitulikiti y'e Mukono wamu n'olukiiko lwe abantu bagenda okulonda okuva wansi mu byalo oba ku magombola gaabwe. Ddeyo okuvuganya ku kifo ekyo nga nalaba obwetaavu obw'eddoboozi erisobola okuteeseza oba okwogerera kyampisi ng'eggombolola nga kansala omukyala oba katonoko katono ndi muntu eyajja ekirowoozo ky'okwesimbawo okuva mu exercise eya national gye tuyita census omwaka oguwedde last year. Census, it was an exercise between in the month of May. Bwe nagenda okubala abantu nasanga ebizibu bingi mayumba g'abantu era nze bwe mba nnoonya kalulu neyita census product ebizibu ebyo nasanga mu mayumba g'abantu ng'ebisinga bisolvingibwa naye nga obukulembeze nga bwe bunafu obuliwo nendaba nga nina gaapu gye nsobola okufiiringa oba okugattawo nsobola okubeera nga njogerera abantu bano ebizibu ebisinga nga si bya nsimbi oba oliawo naye nga byamawulire agasobola okubatuukako okubategeeza nti oba oliawo ekitundu gundi waliwo ofiisi omuntu nga tamanyi na mugaso gwa ssentebe ali ku kyalo nga n'embeera gy'alimu oba gy'ayitamu nga ssentebe asobola okugikola ki okugigonjoola naye nga tebamanyi kati amaloboozi ago ge njagala okubeera nga nkiikirira mu ggombolola eryo ery'ekyampisi. Ebizibu bye nasanga mu bantu nalaba nga nsobola okubeera eddoboozi eryawamu okukiikirira bannakyampisi. Ekipya kye njagala okukola abantu b'ebukeerere ngenda balaga ki kansala kyalina okukola okusookera ddala kwe kubanga mobilizing ebibiina ebiri mu bakyala wamu n'abavubuka okubategeka okuba abeetegefu nga gavumenti ereese ebidda mu bantu nga bali organized. Ekyenjawulo weekiri omuntu yenna akiikirira abakozi oteekeddwa okuba ng'ofa ku bakozi okuboogerera naddala eyo gye batatuuka. Mukimanyi mulungi ekisanja ekiweddeko disitulikiti yaffe y'e Mukono yafuna obuzibu naddala mu nsonga za service commission olukiiko olwo nga teruliiwo naye nnyinza okugamba saawulirako na lunaku na lumu eddoboozi okuva ku bakansala abafu ababakozi ababaddeyo ate ng'ensonga eyo yali egwa mu kitundu ekinene kye bakiikirira. So luutu eno twagala tuleete ebyenjawulo abakozi oba abanoonyi b'emirimu bafune eddoboozi omuntu agenda obbakiikirira ng'asobola obboogerera ebyo byennyini ebisaanidde. NRM bamaze okumanya nti ekikulu si opposition, ekikulu buweereza. Twetaaga okulonda omuntu atuuka awali emmere oba ebisakwa gye biri. Buli lwolonda omuntu nga tajja kutuuka ku luzzi era ennyo tebejja kutta. So NRM party chairperson waffe yesse bintu ate ffe abaana tayinza kutusibira bweru si bwe kiri. Kyobula nti nvuddeyo ng'omukyala aze okuvuganya ku kifo kya woman councillor Central Division ku disitulikiti ng'abakyala tulina ebizibu bingi ffe bamaama okulwanira abaana baffe abawala. Emirimu giri ku disitulikiti naye abaana baffe basomye naye tebagifunye ate nga gye giri tuze okulaba nga ddala tugogola Mukono yeetaaga kugogolwa enegogolwa etya nga mulonze abali mu kibiina ekirimu saavisi. Ekibiina ekiri mu buyinza kyekyenaabe mbasaba ku luno bamula Mukono Central Division Mukono yonna
mulonde abantu nga mwebetegereza naddala nga mulaba nti tulonde abantu abagenda okutuuka wali service kyekibiina kyenaali mukiri mu buyinza mwinzijidde ssebo. Okusooka erinnya lyange Musokera Azaalo ssentebe w'ekyalo ky'Ebukeerere. Perekedde bakansala bano mbaleeta wano oluvannyuma lw'okuba nti tulina obwetaavu tulakinga pulojekiti za gavumenti zonna ne puroguramu so oluusi gavumenti eweereza ebintu naye bakansalazi baffe oluusi banafu abamu mukwogera tokwogera si kwangu kati ebintu nebibeerayo ne tukakkana nga tubifiiriddwa so ng'omulundi guli tufiiriddwa ebintu bingi enguudo zaffe amasomero n'ebyenkulaakulana naddala ebyabakyala naye ng'oluusi bakansala be twawaayo atya mu kanso ate ne mu bantu atyayo ate n'okuyimirira okujja okwogera ate nga newalina okulobinga nawo atyayo kati ensonga lwaki ndeese bakansala bano ndeese owa disitulikiti newa municipality tulabe nga atisiti omuluka gw'e Bukeerere kubanga Bukeerere negguma okutwaliza awamu nga bitambula mukko. I, Muganzima Mayanja, being returning officer to Mukono Electoral District, pursuant to the Local Government Act of 138, declare Sanu Jane duly nominated as a candidate to contest for the election as District Woman Councillor from Tunda Electoral Area in Mukono District. Congratulations. District Women Council, Tunda.